gali nti ekintu nga bw'olaba ensi yaffe bwefaanana naawe wenyini olwaleero waliwo ebintu bingi by'osobola okukola but you are not given an opportunity. It is same as to so many people out there. Ebintu byaffe byani akumanyi, ebintu byaffe bya mwana wani somehow omuntu akeera ku makya na organizing awards ng'ate naye yennyini nga naye yennyini ajagala ng'alina abayimbi kati what do you expect? Okyegedde, this is business. Yatandikawo ekintu kyeyamanyi bw'akikola. Nze bwe ntandikawo ne ŋŋamba Big Talent Awards nsoboloziwa abayimbi ba Big Talent oba ompakanyako ki? Ekibi ekirimu nti tukozesa ekigambo eggwanga ekyo ekisinga okuba ekibi naye nga oli akkirizibwa okukola emirimu gye nga bw'agikola. But honestly speaking, I want to be honest with you. Abantu baffe balina okustepinga up. Bave mu bintu by'okubeera nga batwala ebintu personal. Don't take things personal. Okyegedde, nze bwe mba nkwedde ku makya ne nkunyiiza oba nga siri choice yo, nyinza okuba nga siri choice yo, si musango gwo. Nyinza okuba nga byennyimba wallahi tebikolera, si kibi. Siri choice yo, naye genda mu reality eriki kyekiri ku ground. Okyegera, majority egamba ki, abangi bagamba ki? Ogwo nno gwe mutima gw'eggwanga ogutafa. Naye ebintu by'okweyagaliza, ebintu by'okulimba, ebintu by'okupretendinga, like for example waliwo awadi ezakavaamu nange bampaayo kuba ekikulu si kumpa, ekikulu kola mulimu ki mutuufu, kuba ze siri mulungi omu. Why would you need to organize awards in 2 weeks? Weeks 2 muorganize nze weeks 2 mutaddeyo mugabye like ogoba ki bintu kino ekintu kyaffe. Tutuule, yita bannamawulire, kola press conference bweti bakubuuze ku temubuuza bibuuzo, namwe muli banku mubuuze ku bibuuzo ebigenda oyamba eggwanga. Mwe mulina amawulire, mutuyambeko bambi. Lino eggwanga lyaffe temulireka kugulu kuba bakuwaddeyo ku kika transport. Anti kati mwe mulina obayamba namwe mubiraba, mwe reality temugimanyi nga abayimbi tebanaba kwonoona brandi zaabwe kuba kati ndaba bambi Spice ayomba wano na wali oluusi alina ensonga eri valid naye ate alabika ng'omutima omubi mu bantu abamu lwansonga ayomba atya, ayomba omu ate nga n'abalala tebasobola kuvaayo kuddawo kuba abantu baakoowa kati banenze ntandika okukayana really making a sense. So mwe bannamawulire muveeyo mwogere ku nsonga zino. Bw'olaba ekintu nga kikoleddwa nga si kituufu kyogereko, oba mugende abantu abo mubateeke mu kamera, muteeke mu microphone mugambe bro kino wakikoze bwoti lwaki, kati mubaveeko bakole ebyabwe.